Insonga ki eyatute bawarema mu State House bbibino mbikuletedde ate ye omukulu Eddy kenzo ajaganya esanyu limutta bambi yamaze n'akikola lwaki naddi bbibino mbikuletedde n'amawulire amalala mangi gabera ku Clarity Source 256 mbera Fatuma Sulaiman okugakutusako, and I want to wish a happy birthday to the soul behind Clarity Source 256, a happy birthday to myself and everybody that was born today. Ngamba happy birthday to you. Nekugamba gwe subscriber wangu bulungi nkwabaza emirimu gyonna agyokola omunange n'ensaba ne Mukama Katonda agikwanguyize byonna ebikutte abite ate gwe atanaba subscribinga, please subscribe onyige ne notification bell omala ebya information obitukwase. Katutandikirawo ku side ey'omukulu Hamzah Sebunya munnange omukulu ono yalabiddwako wali eri entebe esiku airport, entebe esiku beach, munnange entebe mu State House ngali ne president ngalaga banayi president byonna byayogera bulijjo byayagala owuliriza nga anyenya omutwe mu ngeri eraga nti ye mukama wange kyogamba kyennyini kye kituufu ekirina okukolwa. Munnange omukulu ono ensonga yabadde mututeyo yabadde alese ba investor abayindi era omukulu kati yalabika y'omu ku babloga b'okubeera nga Uganda efuna ki ba financialist oba Uganda efuna abantu abo betuyita ba investor. Munnange omukulu ono kati ayagala eggwanga Uganda likulaakulane era buli muntu asobola okukola ki okubeera nga afuna ebintu ebirungi okuva mba investor bano be yalese. Ka video katambudde nnyo era sagala nkakuddiremu kubanga mukwano omwami ono ye kati yafuuse investor, ali team investor era abantu yasobodde n'obatuusa ew'omukulu President Yoweri Kaguta Museveni. Naye engeri omukulu gyali mu kulwana okwongerako ettaffaali ku ggwanga Uganda kati sababu byonna bambi byabalaba bisobola okukola ki okuyitamu ate ku side eya Big Talent Entertainment, the CEO, the young boss omukulu Eddy omusuuza wabangi gwe bamanyi nga Eddy kenzo munnange omusajja ono Katonda ayongera okumugulirawo buli kaseera kubanga ye yatugamba he trusts one God yeka gwe yesiga talina mulala. Munaye njagala okugamba amawulire amalungi agali nti ng'obudde ku the road to Eddy Kenzo Festival munnange omusajja yasobodde okubeera nga akuba 2 million subscribers ku YouTube era wetwogera munnange y'omukwabo abannayuganda abayimbi abasobodde okukola ki okutuukiriza kino kubanga si kintu kyangu nnyo yadde omulundi n'ogumu. Omukulu yasobodde okubeera nga ba 2 million subscribers abafuna ate nga ne watch hours zo aziwoza anti ekintu kyo ekyokubeera nga videos azitekayo ne zitrendinga nakyo Mukama yakimusaasira. Omusajja ono inspiring abantu bangi bamusayi muto abalaze nti tekiri kuwaaja wava wabula kiri ku ekyo kyeweerowoleza okubeera nga olina okubeera. Naye nga ffe aba Clarity Source 256 tukugamba congratulations papa era we can't wait to the road to Eddy Kenzo Festival. Dates yazifulumiza zigenda kubeera nga 5 omwezi gujja beera gwa November. We can't wait eyo nayo ngenda ngate tugenzeko mu lusuku olwa sementi amatooke mawaate ebintu abawala ennaku zino bye baagalira ddala ebintu ebitaliimu kubonaabona. Munnaye tubeera twogera ku mukulu Alimpa Ronald abangi gwe bamanyi nga Sindon akayimba ke nga kakahitinga 1 million views ku YouTube. Omukulu Rabadaba yavuddeyo. Omukulu ono Daba wetwogeera munnange aliwa eri mu nsi eya UK era ng'ebintu by'omuziki gyabikakkalabiza wabula yatukubidde kasimu nga tulina zisonga zetuwayawayako kubanga ffe ba celebrities tubatuukangako ne tubabuuza ku nsonga ezitrending ne tumugamba mu ggwanga Uganda kiki wavaamu ebya music obitambuza tenagamba nze karya yange ngitambuza era eri bulungi eno gyendi era music ombeera mumwagala mumulinde bulinzi kuba essaawa yonna ndeeta. Ne tumugamba munnange wavaayo naye wali abantu bangi abaana abato abavuddeyo ate okubeera nga ekintu kya music bakitambuza n'agamba mwogedde ku nsonga eyo waliwo omwana ono gwenjagala omwana Uganda ne tumugamba aliwo n'agamba bambi yakajja ku block naye ate eddoboozi lye liyina engeri gyeri unique. Omwami yagambye ng'ovudde ku kyokubeera eddoboozi okubeera unique n'okubeera ng'alifaananyirizamuko ku ziri elements z'omukulu omugenzi Paul Prince Job Cafe. Tumugamba mwana kyo n'agamba omwana oyo yayimbye akayimba ka Sindon omwana gwe bamanyi nga Alimpa Ronald banaye omwana oyo yayimba era I want to appreciate him nti omwana oyo bambi talanta agina ne wagamba n'ogamba nti
Obumu kubimba bwawulira n'asituka n'ayimba namu n'okuzinamu n'azinamu ke kayimba kakasindona. Oyo mwana ono bambi Mukama amuguliddewo y'omu ku baana abakajja abantu ne babawaaki feva ne babakola ki ne babategeera naye nga ffe omukulu alimpa sindon kati twamutegedde kati ate tukubanja music kubanga ekya music kyo watuletedde okukyagala naddala nga music wo. Eyo nayo ngenda kukugjayo nkutwa mu source management obw'omukyala Spice Dana kati gye tugukidde munnayi nagambye tewali gulire n'erimu lyengenda beera nga sikutuusaako era mu kaseera kano eno mu source management omukyala Spice Dana the Spice Gadget yavuddeyo n'agamba bannange nze kanneebaze simanyi na bigambo byennyeza bituufu kukozesa naye nga omutima gwange mumativu nnyo eri manager wange manager Roger n'agamba nti emyaka gibadde mukaaga ng'alina omwami ono era n'agamba nti omwami ono yamukkiririzamu from day one n'agamba omukulu manager Roger yite akoma ku mukkiririzaamu n'okubeera nga ki amulwanira entalo ez'omunda n'ez'okungulu zonna omukulu aziyimiriddemu n'agamba mu kintu ky'okufacilitating akasimbi obadde weetagisa okukola videos obadde weetagisa ebintu ebingi omukulu manager we takoze eki tagaanye kumuyimirirawo n'agamba simanyi bigambo byakukugamba naye ng'onkoledde buli kimu kye nandyetaaze onkoledde buli kimu muyimbi kye yandyetaaze okuva mu manager we n'agamba bannaye manager wange neyanziza nnyo nnyini ddala okubeera nga wanzikirizamu from day one onwanidde entalo n'olw'ensonga eyo tokomyeko ne katatu nako omukulu manager Roger n'agambye yakeekubye omukyala Spice Dana yalaze nti ddala mu mativu nnyo nnyini ddala n'ebyo ki byayisemu ne manager we wabula ate era mu nsonga y'emu omukyala ono bambi teyasobodde kubeera ng'agenda wali yali mu United Kingdom wali yali mu London munnange gye yabadde ayitiddwa ng'omuyimbi agenda okusanyusa abagenyi kw'oteeka n'omukyala Babi Kyagulanyi ng'ate asuubirwa naye okubeerayo ojjukira babadde bategese ekivulu ekyabadde kirina okubeerayo nga 14 olunaku olw'omukaaga naye munnange tebasobodde ensonga lwaki tebasobodde munnange yabadde ntinera Spice Dana visa ye munnange yaluddewo okufuluma n'abeera nga tesobodde kubeera nga ki akola ki ajjamu naye nga bw'olaba posti eyo yavuddeyo ne yeetonda n'agamba nti concert eyabadde to empower the girl child eyabadde ino okubeerawo teyabaddewo naye nga bambi ye Spice Dana yatusiza okwetonda n'asaba abo bonna ababadde bamusuubira mu UK bamusonyiwe bambi teyasobodde kukimakinga. That's all we had for today munnange. Thank you for watching. Gala ne nkugamba okola